Atendereza wagurumiswe oyitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate twakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne abweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza nkusaba weesule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abaagalwa nga tunakubeera nga tutandika omusomo ogwakadde kano nsaba tukole ekikoowe ekya bulijjo nga oyingiza ekitangala mu nnyindo ate nga ofulumya ekizikiza era mu nnyindo. Yingiza ekitangala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangala, fulumya ekizikiza, yingiza ekitangala, fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu, essabo ly'ettukuvu erikuyamba okusobola okubeera nga oleeta eggulu ku nsi. Omwagalwa, ekikula kyo ekyaddala kiri mu ggulu. Towajja wano okusobola kubeera nga okolera ggulu, nedda. Obwo bwali bulimba obwakulimbibwa abo abaakuwamba. Wajja wano okusobola kubeera nga oleeta eggulu ku nsi. Omwagalwa, oli mutukuvu, teweetaaga kubeera nga okkiririza mu nzikiriza ezo ezaakulowoozesa nti oli mwonoonye, nedda. Gwe tunuulira ensi eno ekusanyusa nga bw'eri, kubanga oli wawambibwa nga tolina ddembe kusobola kubeera ng'okola ekyo ky'oyagala. Oba okitegera? Abo abaali baawamba tebayagala kubeera nga okozesa obutonde okusobola okubeera nga weewonya. Ensonga lwaki abavaayo okubeera nga bakozesa obutonde babasiba. Muya Dr. Sali we yasibiddwa nti yagambye omuntu nti akozesa akatongolo. Naye nga kiriko bubi ki okuggyako abo ab'ekizikiza abakolera ekizikiza, kubanga bo batunuulira mbeera za mululu, batunuulira kwekkusa kwabwe mu kifo ky'okubeera nga bafa ku bulamu bw'abaana b'abantu, babuzannyirako buzannyizi mu kifo ky'okubeera nga abantu bakozesa obutonde okwejjanjaba, kubanga ly'eddagala eryasooka era erisinga okusinga bino ebyaba kizikiza bye baatutega. Amukitegera? Kubanga obutonzi tebulina side effects nga bino. Abaagalwa, omusomo gw'olwaleero njagala kubeera nga nziramu okwogera ku bukulenge, kubanga olunaku olw'ejjo nabadde ndi ku Kiggwa, mutabani wange omu yantuukiridde n'ambuuza n'aŋŋamba, kojja, njogedde ne jjajja muwanga, n'aŋŋamba nti beera mwana mulungi, bw'onaabeera omwana omulungi nja kuwa byonna bye weetaaga. Kwe kujja n'ambuuza, kojja, lubaale akolagana ne obulamu bwaffe obwa wabweru? Oba mukitegera? So kwe kusalawo nziremu newankubadde nasomesa omusomo guno, nziremu nsomese naye nga nsomesa naddala mmwe abazadde muyige lwaki abaana bammwe beeyisa mu ngeri gye beeyisa, era osobola kubayamba otya nga tobbiddwa na buuma bwo naye nga okozesezza amaanyi aga lubaale. Ekisooka, mu bwangu bwangu, kubanga njagadde omusomo guno ngukole eri ggwe omuzadde n'omwana wo. Ekisooka, lubaale y'ani? Bino nzize mbibaddamu naye njagala mbiisemu mu lukwakwayo. Lubaale ye atomic structure. Atomic structure ye etuddemu obupiira 6
nga bwa mirundi ebiri. Mu luzungu akapiira akasooka ka proton katuddemu kye tuyita strings eziri positive. Mu Luganda gwe bayita kitaffe Tonda. Era proton oyo mu Luganda yamanyikiddwa nga ndawula. Ne wabeerawo akapiira akalala akatali charged, kali mu void, kali mu kala eya zaabu, kamanyikiddwa nga neutron. Katuddemu strings ezimanyikiddwa nga maama Namugereka. Era nga neutron eyo wano mu Buganda gwe tuyita bulamu. Beetooloddwa rings bbiri. Mu Lunyaanyimbe mmwe abaana be muyita nucleus, mu Luganda gwe tuyita lubanga. Era ku rings zino bbiri zituddeko kye tuyita electrons eziri negative, nga omutonzi abeera akyali mu bwa wannema, gwe musambwa wannema e Buganda. Then omutonzi oyo waatindirwa either ng'akozesa amagezi agatudde mu balongo bali oba wabweru we, then kwe kutindibwa. Either okutindibwa mu kitangaala nga ajja amagezi mu balongo oba ng'atindibwa ng'ajja amagezi mu abo abawabweru. Kye tuyita external programming. Oba mukitegera? So kwe kukola abalangira omukaaga abakola obutonzi bwonna, kubanga atom ekintu ekigambo atom kitegeeza ekintu totasobola kwawukanya. Kitegera? Nziramu bino naye nga nze mbibasomesa naye mbiddamu ku lw'obulungi bw'abaana. Obuntu bubiri oba atoms bbiri zikola molecule emu ekola empewo etudde mu bwakatonda obwa musoke. Obuntu buna oba atoms nnya zikola molecule emu ekola omuliro, molecule emu ey'omuliro. Obuntu mukaaga zikola molecule emu ekola amazzi. Jjukira obwa omuliro butudde mu bwakiwanuka, amazzi gatudde mu bwa mukasa. Ffenna ebintu ebyo byonna bitutuddemu. Era ffenna tuli lubaale, naye lubaale tasobola kwesibako. Kitegera? So mu ngeri eno mutabani wange yambuuzizza nti lubaale atukwatirako wa, era lubaale ayingira atya mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, kubanga lubaale yakola buli kintu kyonna. Era mu ngeri eno njagala njogere ku bukulenge nate bwe bayita chakra system, ng'okozesa ebifaananyi bye nkozesezza mu musomo guno. Kitegera? Nkusomese otegeera otya nti akakulenge kano kampisa mu ngeri bweti, era ke kaba kavuddeko obuzibu obwo. Era otegeera otya nti kati kateredde, era otegeera otya nti ate kayiseewo nti kayonoonese nnyo. Kitegera? So akakulenge Abaganda mwali mukamanyi, ke mwayimbanga nti maama yatuwanga obukulenge 7, the 7 seals of God mwe buli mu Bible, bwali bukulenge obwo. Mu Lunyaanyimbe bwe muyita chakra system. So tugenda kutandika n'akakulenge akamyufu akatudde mu bwakiwanuka. Oba mukitegera? Yensonga lwaki kiwanuka yeeyubulira mu matuluba 5, kubanga azannya musambu oguzannya movie nnene nnyo mu butonzi bwaffe. Nga newankubadde bakolera wamu, asobola okukola kyonna ky'ayagala, so temumuzannyirako mukambwe. Oba mukitegera? So akakulenge akasooka katudde nga woolaba era mu bifaananyi, katudde
ewali obusajja bwo oba obukyala bwo. Akakulenge kano okutegeera otya nti kazibikidde. Omuntu oyo atambulira mu mbeera ey'okutya, atambulira mu mbeera ey'obukoowu, atambulira mu mbeera eya naaga tamanyi kiki kikola bulamu bwe na kiki kyayagala na kyatayagala. Ali mu naaga ali nnyo n'ali nnyo, ndi mulokole ndi musamize oba mukitegeera, abeera naaga. Abeera tayina bunywevu mu byanfuna. Oba mukitegeera, kubanga obuuma mayengo, y'ensonga lwaki buli kiseera aba agamba nti ensimbi zimpita mu ngalo oba obuuma bumpita mu ngalo. Era abeera tabeera bumu wamu ne maama Nattimba, kubanga omulandira ogwo omumyufu gulina okukwatagana wamu n'omulandira ogutudde ku bigere byo, ogwo ogukola ky'oyita ettaka. Kati buli wootabeera na mulandira ogwo bumu wamu n'esseŋŋendo kw'oba otudde, akakulengeko kabeera kaliko obuzibu, ekitegeeza kabeera kazibikidde. Kitegeera, akakulenga akatereevu, omuntu oyo oba ekitonde ekyo kibeera kiyina obumalirivu muli nti kikuumibwa, kibeera kimanyi nti bajjajjaabe oba bajjajja b'ekitonde ekyo weebali n'omwoyo gwe okusobola okubeera nga bamukuuma, abeera tatambulira mu kutya. Oba mukitegeera, omuntu ono abeera ayimiridde bwantoogo era abeera bumu wamu ne nnamuziga y'omutima gwe, abeera bumu wamu ne maama Nattimba, era abeera musanyufu okubeera ng'akyali mulamu kubanga aba amanyi nti luno lubeera lugendo. Kati waliwo abamu abaakulaakulanya akakulenge kano mu ngeri esukkulumu mu kizikiza. Jjukira buli kintu kyonna kitambulira mu butonzi, kitambulira manya mu bulongo. Osobola okukulaakulanya akakulenge kano ng'okagaziya mu kitangaala oba mu kizikiza. Y'ensonga lwaki aba Illuminati babalaga engalo zino ebbiri simanyi eziraga nti simanyi amayembe. Meaning eba eriwo nti yongeza akakulenge okajjuzeemu ekizikiza. Mukajjukizaamu ekizikiza obeere ng'okola ebintu ebitakola ki, ebitasaana. Kizikiza kino bakyongeramu kitya nga balya ebisiyaga, kubanga emabega eyo watuddeyo mutaka kitambo. Kati oba oyongera ku kitambo kyo, kitegedde olengera lubaale. So omuntu ono atandise okubeera nga agaziya akakulengeke kano akamyufu mu kizikiza, omutegeera otya? Abeera n'omululu nga takkuta. Abeera n'omululu ajugubanyira ku lw'obuyinza. Ndowooza mubawulira. Mubawulira abatayagala kutya buyinza babeera n'ekizibu kwako akakulenge. Babeera tebateesa, buli kiseera abeera nga ye ayina mentality ey'okubeera nga takozesa kuteesa, ayagala kulwana bulwanyi, abeera aggressive mu bulamu, aba atunuulira byakwewunda bya nsi, era ye abeera yeefaako yekka, abalala tayagala kumanya. Akakulenga ako kabeera kagezze ne kayita mu kizikiza.
So omuntu yenna omulaba nga alaze engalo ez'enjamayembe tolowooza nti nno oluusi nti abeera akitegeeza olumu asobola okukikola nga ategeeza kitangaala kubanga osobola okugaziya akakulenga ako mu kitangaala oba mu kizikiza. So simba eyo esobola okukolera wamu wonna wa mirundi ebiri. N'obeera ng'oyinyikiza akakulenga ako mu kitangaala oba mu kizikiza. Ye ggwe yeesalirawo. Akakulenga akaddako. Akakulenga akaddako ke katudde mu kiwato nga ka orange era nga katudde mu bwabulamu. Wano w'osanga n'amagombe era w'osanga n'obwa kinene. Ensonga lwaki abaakola ekyombo mwatuuka mu kaseera ak'okwoza amagombe ago ne mubeera nga mwamala ewiiki nnamba nga temulya n'abo abagenda okubeera nga mukola ki w'obeera otuuse ku stage eyo teweewuunya nga buli ky'olya okikola ki okisesema. Amagombe gabeera gayozebwa okuva mu kakulenga ako. Kitegera? So akakulenge kano otegeera otya nti nno kaazibikira? Akakulenge kano okategeera nti kazibikidde omuntu ono abeera n'okutya mu kubeera nga abeera n'enkolagana katugambe ey'obufumbo. Abeera si muyiiya era aba ayagala nnyo okubeera yekka nga tayagala kubeera nga afuna okuluŋŋamizibwa eri abalala mu mbeera yonna gy'abeera ayiseemu. Naye ate w'obeera okatereezezza era omuntu ono abeera nga okwaka kali nga ebintu b'omukwano nga oba yakukyawa kale nga yakyawa nga waliwo ekintu eky'okubeera nga weefuga naye ate ng'oli yakyawa nga yakifuula na kibi. Kitegera? Otegeera nti wano waliwo obuzibu mu kakulenge ke akokubiri. Omuntu abeera atereezezza akakulenge kano abeera wa kisa, abeera muyiiya, abeera mulamu era abeera yeefuga mu ngeri ey'ekikulu era abeera yeggulirawo eri okuluŋŋamizibwa okubeera kuvudde mu nda ye. Oyo ayiseewo n'abeera nga akakulenge kano katarazze nnyo, abeera ayina akasunguyira oba mukitegeera, abeera ayagala nnyo okulinnya ku nfeeta eri abalala, aba ayina endaba y'ebintu eby'obulimba mu bulamu bwe. Ayina perspectives nga za bulimba naye nga azirowoozaako ng'eza ddala. Kitegera? Omanya nti omuntu ono ayina obuzibu mu kakulenga ako. Kitegera? Ng'abamu abagamba nti Yesu mwana wa Katonda kati bo ne babeera baana baani. Perspective eyo ey'okulowooza nti toli mutukuvu naye omuganda wo simanya ate first born nti gw'olina okuyitamu okubeera ng'otuuka ewa taata, kiba kitegeeza nti obeera wejjako obusika bwo. Gwe teebereza wookeera ku makya n'ozaala abaana ba abiri ne bakula nga bazannya, omu waafuuka pulezidenti we bakomawo ewaka nga ono abadde pulezidenti, ebyeba pulezidenti kasita atuuka ewaka bivaawo kubanga bye abeera abalabanga baganda be, ebya diguli bivaawo. Anyumya n'ono abeera ataasoma oba yasoma oba mubbi abeera muganda we, naawe oli muganda wa Yesu. Kati abantu abakkiririza mu kubeera nga balowooza nti balina kuyita
mu muganda waabwe okutuuka eri kitaabwe ne maama waabwe ate tebamanyi nti nno maama waabwe gyali bagamba nti simanyi Katonda musajja yekka. Ebyo byonna byonna kitegeeza akakulenge kano kasibe ne kakola ejjembe. Abayiluminaati baba mookinga nga babalaga nti mutambulira mu kizikiza eky'ejjembe ekyakakulenge kammwe okubeera nga keeweseemu kayinjiwadde mu kizikiza kubanga temwemanyi kiki muli. Oba okitegeera? Akakulenge akookusatu. Akakulenge akookusatu katudde mu bwa musoke. Akakulenge kano otegeera otya nti nno kayina oba kaazibikira. Akakulenge kano omuntu abeera nga teyekkiririzaamu, abeera nga buli kiseera yeenafuya, yeetimaya, era nga alowooza nti abalala be balina okubeera nga bakola ki bamutegeerera. Abalala kubanga oli n'akkiriza n'alowooza nti famire y'abagundi yokka be balina okubeera abafuzi, be balina okubeera abagagga, ye nga teyekkiririzaamu, kiba kiva kakulenge ako. Akakulenge kano akateredde omuntu abeera yekkiririzaamu, abeera ayina empulira nga afuga buli kintu kyonna mu bulamu bwe, ekitegeeza nti abeera mukama w'obulamu bwe, aba ayina amaanyi mu nda ye, era aba avugibwa empulira ey'obulungi mu ye, nga yekkiririzaamu era ng'amanyi nti nno nsibuko ey'obutonzi. Omuntu ataazibikidde ennyo mu kakulenge kano aba atuddemu obuluuvu obw'obuyinza, nti asobola okutemula ebyalo n'ebyalo y'asigaze obuyinza. Omuntu ono abeera tagambwa, akali arrogant, aba alowooza nti nno ye buli kintu kyonna ky'alowooza nti kyekituukiridde, taweebwa magezi. Oyo omanya nti ejjembe lye ery'ekizikiza mu kakulenge kano likulaakulanye. Akakulenge akookuna. Akakulenge akookuna kakulenge aka green oba kiragala. Akakulenge akatudde mu bwandawula, era nga wano we watudde engabo eya kawumpuli. Jjukira kawumpuli abeera kiwanuka nga yeyeebululiridde mu bwa kawumpuli. Lwaki? Nti omwoyo wo gutudde mu bwa kiwanuka. Ettonde ly'obutonzi erituddemu amagezi gonna kiwanuka yadda mu bwa kawumpuli. Kyova olaba nti nno engabo ya kawumpuli etudde mu kifuba kyo. Omuntu yenna akakulenge kano nga kazibikire abeera talina kisa, abeera alina obukoowu, enge, effutwa, obutayagaliza era tagumiikiriza. Omuntu atereezezza akakulenge kano abeera wa ddembe, abeera atuddemu okwagala, kubanga guno gwe muwaato ogugattaganya wamu n'eggulu lyo, kubanga omwoyo omutukuvu aba atudde awo mu mutima gwo. Kitegera? Oli atudde waggulu ku mutwe gwo ye mulongo wo. Mu mutima y'abeera mutukuvu wo, omutukuvu wo. W'obeera ng'oli musajja, omwoyo wo omutukuvu abeera mukazi. W'obeera ng'oli mukazi, omwoyo wo omutukuvu abeera musajja. Omuntu ono abeera wa kisa, mugumiikiriza,
era abeera yeggulirawo eri okulungamizibwa okw'obutonzi obumutuddemu. Ate omuntu ameze ejjembe mu kizikiza mu kakulenge kano aka kiragala abeera ayina obujja. Ayina obujja, ndowooza mubawulira. Ani amukubidde? Ani amukubidde? Lwaki oyogera ne neighbor? Lwaki we omwenyeza n'oyo ayitawo? Okomawo ewaka nga bakkuba empi. Bakkuba empi. Kubanga tamanyi nti nno akakulenge kano kameze ejjembe mu nda ye. Buli kimu ne walowooza nti nno ki tayagala oyogereko ko na muntu mulala yenna nga tamanyi nti nno naye muntu munno bw'osobola okubeera nga ojookinga naye. Babeera n'obujja obusobola okubeera nga bunonooza ebyo ebibamaleko emirembe mu bulamu bwabwe. Era abantu bano beesaddaaka asobola okwetta kulwa simanyi bankyaye, simanyi omuntu ono asobola okukola ekintu kyonna ekisoboka kubanga omwagalwa we simanyi yamulabye n'omuntu ng'akoze eki n'agenda ne yeesuula mu nnyanja. Kubanga abeera takyawuliriza Mwoyo Omutukuvu, aba awuliriza kitambo kye. Omuntu ono ng'ameze ejjembe ate wano abeera nga tafaayo eri ye, n'abeera nga agaba nnyo olugabaagiriza olusukkulumye. Ayina omutwalo gumu n'aguwa, nje n'asigala empute. Tetubagaana kubeera nga mugaba, naye gabanga naawe osooka kubeera ne self love. Sooka weeyagale. Okitegera? So ke kakulenge kano, omuntu oyo abeera ameze ejjembe mu kakulenge ako mu ngeri mu kizikiza naye nga obeera wa ddembe okusobola okubeera nga okakuza mu ngeri y'ekitangaala. Akakulenge ak'okutaano ke katudde mu bulago ka light blue. Akakulenge kano kaba katudde mu bwagaboggola. Jjukira gaboggola era abeera kiwanuka y'ensonga lwaki nabagambye nti nno musambu ogutudde mu matuluba ag'amaanyi nnyera asobola okukola kyonna ky'ayagala mu bulamu bwo. Oba okitegera? So otegeera otya nti akakulenge kano kazibikidde? Omuntu ono aba talina ddoboozi, tasobola kweyabya, tasobola kuyogera. Era omuntu ono ebiseera ebisinga tasobola kunnyonnyola muntu n'ategeera, ekitegeeza nti ayinza obutategeerekeka bulungi bambi. Era omuntu ono abeera simuwuliriza. Obuzibu bwonna buva mu kakulenge ako akatudde mu mubiro. Otegeera otya nti akakulenge kano osobodde okubeera nga okatereezezza oba kali mu bwetengeredde? Omuntu ono abeera yeebyabya nga asobola okunnyonnyola ekintu. Abeera mwerufu, abeera ayogera eri ekyo ky'abeera ayagala okuva mu mmeeme ye. Abeera muyiiya era abeera yeewa ekitiibwa n'okuwa ekitiibwa abalala. Kati omuntu ono waabeera nga ali mu stage ey'okubeera nga ekizikiza kimaamidde nnyo eri ensi ye. Omuntu ono abeera mugeyi nnyo, aboggoka ng'ayogera n'abalala. Era ebigambo bye bibeera bikaawu, bibeera tebituddeemu kwagala. Kubanga tasengejja by'aba agenda kubeera ng'ayogera.
akozesa mulongo kitambo mu kifo ky'okubeera nga akozesa mulongo mwoyo we mutukuvu atudde mu mutima okubeera nga ebigambo by'ayogera bisengekera ddala okuva ku mutima gwe ne birema kubeera nga bifuuka akasaale eri abo bonna b'ayogera nabo. Okitegera? Ako ke kakulenge ak'okutaano. Akakulenge ak'omukaaga ke kakulenge ako eriisa eryokusatu ku bwenyaawo lye muyita eriisa eryokusatu, third eye mu Lunyaanyimbe. Akakulenge ako kadde aka bbulu oba oluusi ndowooza gwe muyita indigo. Omuntu oyo otegeera otya nti nno akakulengeko oba otegeera otya nti akakulengeko kayina obuzibu? Omuntu ono abeera si mulamuzi mutuufu mu bulamu bwe, talamula mu mazima na bwenkanya. Ndowooza mulaba abalamuzi be tuyina, obukulenge bwabwe obwo obw'eriisa eryokusatu bufu. Bagendera ku nva ze balya. Kasita abeera nga alaba nti oli balya enva ze zimu ndiirwa, ye gwasalirako omusango n'atagoberera mazima. Akakulenge ako ke kavaako obuzibu. Omuntu oyo tabeera na tateeka ssira ku kintu kimu okumala ebbanga ddene, era tasobola kuteebereza ku creatinga kye tuyita images, kubanga ensi bagitonda na imaginations na kuteebereza. Omuntu oyo tasobola kuteebereza na kufumiitiriza ti ekintu kino kye ngenda okubeera nga nkola abantu banandaba batya. Tabeera na nsonyi. Omuntu ono tabeera talaba busukka kkubo w'ensi ey'ebirabika. Olonze ssente, olabye omukadde yazisudde, naye ogambye omaze ogambye tewaliiwo andabye, ng'ozitwala. Nga tomanyi nti nno waliwo abali mu butalabika abawandiika olugendo lwo n'abatereka buli kintu kyonna ky'oza okukola. Kabeera kalippo ka lubaale. Kitegera? Kyova olaba nti no bakola ebintu mu nzikiza nga balowooza nti tewaliiwo abeera abakola ki? Abeera abalaba. Naye nga tewaliiwo kintu kitalabika. Kubanga gwe ekisenge ky'olimu waliwo akiyitamu. Kyekyo kye nabagamba nti nno abamu basattira nti waliwo abababbira ebyama, naye abababbira ebyama bali mu butalabika. Kubanga Kabaka Bulamu yawa permission okubeera nga babalaba. Era n'okubeera nga ba exposinga byonna bye bapulaninga n'okuscanninga endowooza zaabwe. Kankomoyo akitegedde akitegeere. Omuntu aterezeza akakulenge kano abeera atya? Abeera asobola okuwanirira ebifaananyi mu mmeeme ye. Abeera agoberera ssenga w'omutima gwe. Abeera mwerufu mu birowoozo. Era aba alaba busukka kkubo w'obutalabika ng'ayina ensonyi mu ye, ng'amanyi nti nno obutonzi mumulaba. Kitegera? Omuntu atakola ki? Ayiseewo okubeera nga akakulenge ke kano kameze ejjembe mu kizikiza. Abeera n'ebirooto eby'entiisa. Abeera atambulira nnyo mu bulimba n'ebikugeresebwa okw'obulimba. Beebo b'owulira be babayita ne babagamba simanyi mujje mukuŋŋaane, mujje simanyi mbawe omukisa, simanyi muyasame mbateekemu amazzi ag'omukisa, ng'oli aganaazizza oba ku bigere bye nga wamunaazaako. Oba okitegera?
abantu abo babeera batu akakulenge kaabwe kabeera katandika okubeera nga kafuna amayembe mu bwekizikiza. Kitegera era abaala abeera n'endaba ey'obulimba mu nda ye atondawo ebintu ebitaliiwo. Temubawulira. Mukama yaŋŋambye nti ndaba omuntu simanyi yakoze bwati mpozi baabeze ne basobola okubeera ng'akola ki nga ategeere ekizibu ekiri mu muntu oyo. Era omuntu ono aba alaba naddala emyoyo gy'ekizikiza mingi mu bulamu bwe oba mu lugendo lwe. Akakulenge ak'omusanvu akali waggulu w'omutwe oba gye bayita enguuvu kakulibwa mukama waffe Mukasa nga yawanirira amaanyi agandi. Kali mu langi ey'akakobo ow'amazzi oba gwe muyita violent light. Akakulenge kano okutegeera nti kazibikidde obeera n'obukoowu, okuyiga tekubeera kwangu, obeera toyina kukkiriza, obeera oyina obunyiivu eri obutukuvu bwo nga tewekkiririzaamu nga omuntu wakugamba nti oli mutukuvu nga owulira obusungu obungi. Kiba kitegeeza nti akakulengeko kazibikira ako. Otegeera otya nti akakulenge kano kazibikidde oba kali balanced? Obeera n'okukkiriza eri ggwe kennyini, obeera n'okwagala okutasosola, obeera mugezi, obeera n'okutegeera n'okumanya, kubanga obeera otegedde amaanyi gandi, n'otegeera nti buli ky'olangirira eri obulamu bwo kiba, kubanga ye ggwe Katonda w'olugendo lwo. Omuntu ameze ejjembe mu bwekizikiza mu kakulenge kano abeera atambulira ku Katonda ali wabweru we, abeera mulamuzi. Oba okitegera? Mulamuzi. Tabeera bumu wamu ne maama Nattimba, ate abeera alowooza nti wa mwoyo nnyo okusinga omwoyo ogumutuddemu. Oba mukitegedde? So bino njagadde abazadde mu bitegeere. Kati otereeza otya obukulenge buno? Nga mumaze okubeera nga mutegeera obukulenge buno, obutereeza butya? Okozesa okuteebereza enjuba nga etudde mu buli kakulenge okuva kawansi, n'olaba nga enjuba oba obwakiwanuka saani eyo gy'olaba naye giteebereze ng'eri mu kakulenge katugamba akamyufu k'otandika nako. Weetolooza enjuba eyo buli lunaku ng'olina okukikola, tokikola mulundi gumu tolowooza nti results. Emizimu gyo mingi gy'obadde nagyo olowooza ogenda kukikola mulundi gumu katereere. Kitwala ebbanga. So ojjira enjuba n'ogyetolooza mu kakulenge ako ng'oteebereza just mu kitundu kyekyo w'oteebereza nga w'olaba mu kifaananyi kye nkozesezza, n'oteebereza n'olaba ng'enjuba egejja deni nedda mu kakulenge akaddako. Naye era ne weetolooza enjuba n'olaba nga light y'enjuba egejja n'odda mu kakulenge akaddako aka yellow. Era n'oteebereza nga enjuba eno yeetoloola n'egejja n'eyambuka mu kakulenge akaddako aka green. N'oteebereza era nga enjuba eno yeetoloola n'egejja n'edda mu kakulenge akaddako aka light blue. Era n'oteebereza nga enjuba eno yeetoloola mu kakulenge kano n'ekola ki? N'egejja n'edda mu kakulenge akaddako ak'okuwenyi.
n'onyola enjuba eyo n'olaba ng'egejja n'evaawo buli weexpandi nga bweti then nga ogitwala ku kakule ng'akaddako paka weetuka kakule ng'ak'omusanvu era n'egejja n'ogyetoloza n'egejja sa osobola ogikkiriza n'egenda mu bukulenge obwa waggulu kubanga oyina obukulenge bungi. Obukulenge mu butonzi bwonna bwe mmanyiiko nga nze biri 365 oba okitegeera so teebereza olugendo lwe tuyina 365 so kati tukyali just ku 7 ogutandikibwako mu lugendo lwaffe weewaawo so kansubire nti mutegedde bulungi then n'ekirala abaana basobola okubeera nga we babeera nga bateebereza mu bukulenka tugamba aka radio ako n'ayogera ekivuga ekitukuvu ekimanyikiddwa nga RAM mu kakulenga akaddako aka orange n'ayogera ekigambo oba ekivuga ekitukuvu ekya VAM akakulenga akaddako n'ayogera ekigambo RAM akakulenga akaddako aka green n'ayogera ekigambo YAM. Bino byonna alina okubyogera emirundi nga 9 kale kibeera kyabeera ayagadde naye ebyo ebigambo nayo biyamba okubeera nga biyoza akakulenga ako naye nga tosudde na njuba eri kubanga kya mugaso nnyo okubeera ng'ogikozesa naye alina okuyongerezaako n'ebigambo bino. So mu kakulenga aka green akozesa YAM, mu kakulenga aka light blue akozesa YAM, HAM HAM, aka green YAM, aka light blue HAM. Akakulenga akaddako ak'okubwenya akozesa HOME, akakulenge OM, akakulenge akasembayo n'akozesa NG bokitegera. So mu ngeri eno buli we munaakozesa abaana bammwe n'okubabeera nga bamanyi ebintu bino bajja kubeera nga baterera. Kyewuunyisa okubeera nga sseŋŋendo yonna ne bakola sirabaasi ne babeera nga tebaatusomesa bintu bino. Temulaba nti tuli mu busibe bannange? Amazima n'otuuka n'ofuna n'eddiguli n'okola ki nga tebakusomesangako ebintu ebikukola nga ggwe era ebikutereeza nga ggwe. Tolengera nti nno twawambibwa. Manye abakyali mu gundi era ajja kugamba ebyo bya bulimba tebiriiyo. Bambi ffe tuyaka enjuba mu nda yaffe ahe nga naawe ogiina oba okkiriza oba tokkiriza oli gyasa mu bulamu obuddako. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akome.